A clear rejection is better than a fake promise. Just like a broken relationship, bwebera better than a broken marriage. Bagenda ne bakukyawa, omukwano ne guggwawo, bannange n'owulira ng'otuuse ku kisenge, ng'osigala ogambira nze, I can't find another person. Ebyalaavu n'obikoowa ne bikutama, n'owalana laavu, n'owalana n'abaagala nabo olaba batijja ngule, batijja kino, n'olyoka obatunuulira bw'oti n'obayisamu amaaso. Like, but I am telling you, obudde bwe bweyongera ne bugenda nga buyita, okizuula nti relationship eno newankubadde wali ogyagala nnyo nate kakati wooli we wasinga, oyinza oba nga wooli olina mu relationship ndala, oyinza oba nga toli ng'oli single naye ng'osigala ng'ogamba nti then ate okubeera nzekka kisingako than okubeera mu relationship eri gye nali ndowooza nti njagala nnyo era yali Katonda wange. Tugenda tufuula relationships bukatonda obutono, ng'olaba nti without that relationship, without that guy, without that woman, like you can't live. I am telling you, you will live to see that it is very possible. Kyenva nkiddamu nti a clear rejection is better than a fake promise, just like a broken marriage is better than a broken relationship is better than a broken marriage. Nze isozmo nkwanizaako leero mu kitundu kyaffe ekyokubiri, njala okwebazaako ba sister ba brother abagezezaako okujja mu inboxing nga mumbuli obulamu bwe muyitamu mu nsonga zino eza long distance relationship. Twabadde tutunuulira mu kitundu kyaffe ekyasoose, twatunuulidde ebintu oba obubonero kamu okutuuka ku bubonero 7 kw'osobola okulabira guy, kw'osobola okulabira omuwala oyo nga wadde muli long distance relationship, naye n'olaba okusinza ku bubonero bwe twayogeddeko ng'okkiriza nti ebintu tebitambula bulungi era muli ku kalebwerebwe ak'okuba nti relationship eyo esaanawo kawolawola ng'omukadde ako gga oba kagendere ng'omukadde akola ki, omukadde ako gga. Kakati olwaleero twagala okutandikira tubimalayo, jjo obudde tebatusobozesa kubimalayo, nenzikiriza nti bya nsonga. Oli mu long distance relationship. Long distance relationship ekisooka ekimu ku bikulu n'engeri gye muba mwasisinkanamu nayo nkulu. Waliwo abantu abali mu long distance relationship nga si bwe kyatandika. Omuntu babeera naye ne babeera bombi ne bakwatagana ne batambuza obulamu obw'ababiri, kakati olulala ensi ne baawula, oli n'agenda okukolera eno n'agenda okukolera eno. Ekyo kirala. Kyokka eriyo abatandise relationship ng'already ne like bali mu long distance relationship, but even their relationship yatandikira mu distance. Oli ali eno nono ali eno, already at the birth level relationship nezaalibwa mu long distance. Bwe mba njogera ku long distance relationships, ezo ze zimu ku relationship eziri delicate, ezeetaaga okukwatanga amagi, ezeetaaga okukwatanga eglass, kubanga entandikwa yazo yennyini tuyinza okozesa ekigambo oba kutankani, bw'eba etankanibwa nti ddala kisoboka eneebeerawo, era tutera kugamba nti kikusoboka nga bamaze kusomoka, but along the way tugamba bano abeefunira ku social media, ono gwe baalabira omulabire ng'oli ali Bungereza ng'ono ali eri Kyannamukaka. So tutera okubakkirizaamu nga tumaze kulaba nti already kikoze, naye tetuba nasuubirya nakinakola. Ekyo kiri common bwe kituuka mu long distance relationship, nga even your meeting eri awo already mu long distance. Kakati wali obaddeko mu relationship ne guy oba n'omuwala nga always oba ever abeera ne excuse eri awo erindiridde okuja activate nga agikugambe kumpi ku buli nsonga. Alina ensonga lwaki talabise online on time, alina ensonga lwaki ku ssaawa 9 ogw'ekiro akyali online ate nga temuli mu kukyatinga, alina ensonga lwaki yakweka last scene, alina ensonga lwaki temukola video call. Kumpi ku buli nsonga alina excuse. Ate excuse kugamba mu mbeera eno byengezaako okwogera, tekiri nti omuntu ono waliwo okukkiriza nti waliwo ebitagenda bulungi. Ebiseera ebisinga ono gwe twogerako
ye ku buli nsonga abeera ne escape route, buli nsonga abeera ne safe landing. Omaze ennaku 3 sikulaba ku chat, sikulaba online, ate yengeri ennyangu gye tuwuliziganyaamu. Obadde ludda wabintabudde, sweet baali bankwata, baali bansiba bankwata kafyu. Olaba excuse bigenda kwetoola bwetoolozi ng'okizuula nti ono tabeeranga ku poliisi tebamukwatangako na kafyu. Olwo tuli ku kyamunaana. Ngambye nti akabonero ak'omunaana omuntu ono kumpi ku buli nsonga abeera ready nga excuse emuli wano wansi ku lulimi ajogera agijja bujja ng'alinga kitontome kiringa kikwate kyeyamanyira oba oluyimba lweyamanyira. Akabonero si kalungi. Omuntu oyo ku nkomerero agenda kubeera nga kumpi ku buli nsonga muntu wakuwoza. N'otuuka ekiseera aba akunnyonnyola mugamba sweet, it's okay. It's okay. Ng'owulira okuwoza palapase peregesi ne yada bisusse. So for peace, no gamba sweetheart, it's fine. I'll be fine. It's okay. Nenga in actual sense, totally fine. But because this person is always ready with 1 or 2 excuses, kubuli nsonga. Tojja kumukwata musango gumumegge. Actually temubeera na mu court nti ono awoza kusinga ono kusingisibwa. But you know, bibeeramu omuntu gwangambye nti tujja kwogera ku saa 11. Okimanyi nti obwo budde bwe mbasi bukozesezza tugenda counting another 48 hours nga sikuwuliza olw'embeera oba nature y'emirimu gyange. Naye tosobola kujja ongambye nti sweetheart, you know what, I'm sorry babe, manyi byankutte mukono wali ate naye wabadde mukono obugayaavu. I think nokkiriza naye nga ku buli ensonga gwokkiriza nti tegukusinga olina ekyokwewolereza. Akakabonero si kalungi. Ebyo ebintu bibeerawo ku bantu betukkiriza nti laavu zaabwe zigenda kutomera oba sinakindi zitomedde. Question: am I communicating to someone? Wali olabyeko oba wali baddeko mu mbeera nga obudde bwammwe bwe mwogereramu dramatically bulina engeri gye bukyuseemu, like mubadde ne routine nti before you sleep you guys talk, you guys discuss of olunaku lugenze lutya, you guys pray together, nobeerawo accountability, nobeerawo reporting, nobeerawo awo emboozi eyo ng'okimanyi nti era nkubuuliranga n'omubiri oba omutwe gwo gwakimanyira nti essaawa ezo obwongo buba bulina kyebudimandinga nti omuntu ono ajja ku line nemukola ki nemwogera. Naye kakati birina engeri gye bigenze. Gayi takyusizza nnyumba mwabeera, gayi takyusizza mulimu, naye routine like communication time or period erina engeri gyekyuseemu, naye ng'eri awo tewaliwo kunnyonnyola kutegeerekeka. Akakabonero si kalungi era njala okutegeeza relationship ezifa nga tuwogera ku long distance relationships ezisinga ezifa ogenda kuzuula nga kino mateeka kiteeka okubeeramu. Mwayogeranga ku makya okusinziira ku time zone nti obudde bwe Uganda bubeera ssaawa 7 nga n'obudde bweyo buli mu ssaawa 11, oba tonabeera nnyo bize ng'olina omukisa okwogera naye. Kugamba ekyo nga mwakikkiriziganyako nga kirina clear ng'obudde obwo bwe mwogera tebugenda kumukosa owe Uganda ate naawe ali e Bungereza, ali e Dubai, ali e Sweden, ali e Netherlands, ali e Switzerland, Irene, nga naawe obudde bwo obutokosebwa newankubadde buyinza nga tekiri nti eri ziri emu neno ziri emu, naye ng'obudde obwo mwembi bubafevaringa. But newabeerawo change eri weird, eri awo tekkirizika nga mu butuufu omuntu takuteeseteese kubanga ekyo kituuka nga nkola yammwe oba nga mpisa yammwe. Kakati kituuka omuntu n'aba nga alina engeri gy'akyuse from nowhere, talabudde n'atandika kukulaga nti obwo budde tagenda kusobola oba teyasobodde. Sinakindi bw'oba ogenderedde atandika ate okwagala okwogera naawe mu budde bwakimanyi nti obwo obudde tebukufevaringa. Era bwe mubanga bulijjo eno mwogera essaawa 2 oba essaawa 1 okimanyi nti wano olina buyiiya budde oba ofunyemu ka break time ku mulimu gy'okolera, awo obeera okozesa opportunity eyo okwogera naye nga kijja kwetaagisa okukozesa eddakiika 5. Njala okutegeeza nti tekigudde bugwi naye omuntu oyo
yakipulaninze so birimu pulani agezaako okugenda nga ali occupied somewhere mu budde bw'osinga okumwetaagiramu. So dramatically he is changing and like mu ngeri tasobola kunnyonnyolekeka. Akakabonero ka mutawaana bw'otandika okukalaba. Kakati omuntu wali okimanyi nti mwogera ku makya obudde obw'ekiro ggolo webaka kubanga emisana okola nnyo naye atandika okuteeka mu mbeera ey'okuba nti ate awo wakimanyi oba womumanyi nti awo tewakwanguyira kati awo wayagala mwogerere oleme kwekwasa era ogenda kutuuka mu budde obwo nga osanzeko missed calls ze 10 ku 10 ng'entuufu zibadde 2 kati endala bipinga bupinzo accounting nti kati giwoze emirundi 10 afune ekyekwaso era ogenda okutuuka na complaining I missed you I had enough time to talk with you blah 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 kati nga blame atandika okugiteeka ku ggwe but in actual sense ng'ekyo akikoze kubanga amanya otosimatuka ogenda kubeeranga mu kwetonda so tati munange nonsonyiwa banange nabadde bize ng'agamba mulina ontyo gwe ng'obeera mu kukuba mavi bebi onsonyiwe kati nja kuyiiya n'otuuka okunyigirizanga ennyo kakasente ofuna obudde bw'omwagalwa mu budde obwo bw'olabanga bumufavoringa newankubadde bukunyigiriza oactivatinga kiri ekya relationship okubeera one sided gwe ne weefiiriza ne weerekereza n'obula otulo oba n'obeera mu kunnyonnyola nti olina gw'ogambye nti ntuliraamu awo otera ojja oyogere n'omwagalwa naye nga kirimu pulaani ayagala kukuumira awo kakati ne relationship aba atandise nze mbeera lwedde okwogera naawe gotobeerawo ono owasanzeko missed zange meka nosangako message obwo obudde bwaziweereza bannanga obeera bize oyinza n'okuba ng'oyaayana gy'osoma emessage ye otuuka ku budde obw'okugiriplayinga eri ne bakuyita emirimu negikuyita nobeera mukwete kati accidentally wasangirako blue tick n'atandika okucomplaining olaba message zange ozisoma n'ozirekawo tokyandabawo bakusigula kati olina bazungu ne mubeera mu ddeddereddedde oyo bw'atyo naye nga dramatically the guy changed your communication routine yagikyusiza akakabonero si kalungi. Question: am I now communicating to someone? Tugenda ku kya 10 kya 10 wali obaddeko mu relationship nkujjukiza nti tutunuulira obubonero kwe tulabira nti long distance relationship gye tulimu erabika esaanawo oba eggwaawo esebengerera tuli ku ka 10 wali obaddeko mu relationship nga kumpi gayalinga akozesa omukisa gw'obutakkaanya bwafuna naawe okwemulula duli mwabeeranga ku simu ne bwe mwanga mufunye obutakkaanya ng'omakinga sure banga gaya makinga sure nti mugenda okuva ku call nga mutebenkedde nga mukkakkanye ng'ensonga muzisootinze gwe gusinze nga kkiriza nti gumusinze ate n'agusingisizza oli nga kkiriza nti nkusonyiye ne mweseebula babayi ne mutandika okugamba gwejjako nawe ojjako ne mwaka tukauntinge 10 1 2 dere ne mutuka ku 0 ne mulemu okujjako kubanga omukwano gwammwe awo gwali ku mulamwa ku mulundi guno mufuna obutakkaanya gayi ne kibanga tekimulya era gwe nokkakananga pyu ahanginze agigyeko bwamala ogijjako n'adisabolinga ne data kakati nobeera mu kwenyonyolako nobeera mu kwewozaako naye nga mugenda okwebaka mugenda okwawukana nga bibatawanya temubigonjodde ajjukira era mpuliddeko nga njogera ku long distance relationship nagamba nti kyamutawaana okwagala okusolvinga issues ekiro nga muli mu long distance relationship saagala kukiddako naye njala okutegeeza nti obudde butuuka nga mwagenda okwawukana naye nga temumaze ensonga nga tekimuli era ekyo si kikulu ku ye okkakana nga yeeka mwana oba yeeka ndagga swi
akakabonero si kalungi kubanga kagenda kusindikiriza okutandika okulaba nga teweesunga kwogera naye. Engeri gye weesunga okwogera n'omuntu ku ssimu y'engeri gye muba mwayawukanyeemu olwajjo. Oba kitegera kyentegeeza, engeri gye weesunga okuddamu okusisinkana omulenzi o face to face esinziira nnyo ku mulundi oba ku byabaawo ku byaliwo omulundi gwe mwasemba okubeera naye. Omuntu nga mwayawukana weekend eri ng'akututte out, bw'akugamba oba bwe mwogera ku ky'okusisinkana weekend eddako, okimanye nti memories ziri ze zikuwa amaanyi, ze zikuteekamu opika okuddamu okusisinkana omuntu ono, ng'okimanye nti oba oli awo bwe kataligirya mugenda kuddamu okusisinkana obulamu bwe bumu mwalina weekend eri. Kati mu long distance relationship omuntu okwogera naye kigenda kusinziira nnyo ku bwe mwayawukanye jjo. Bwe mubanga mwayawukanye engeri ya bbira mupango temukkaanya, kummwe tewali agenda kwesunga kwogera na munne kubanga mukimanyi nti era olunaateekako essimu bwe muti ne mutandika okwogera mugenda kuzuukusa kyajjo. Obanga okimanyi n'okimanya nti ate gaayi kati bwe mba mwayawukanye mu bubi bw'ayagala muddemu bwe mugenda okuddamu okwogera enkeera biriba tebikyalina makulu, so agamba ekyo tetukyogerako, biri byawedde byayise tubitwale ng'ebyayise. Naye ebyayise tebyabadde sorted, mwasuzizza amawulu g'obutakkaanya. Oba ogezaako okunfuna mukwano gwange alaba sheeno. Tutunuulira akabonero ak'ekkumi nti bwe mutuuka mu stage ey'okubanga mufuna obutakkaanya ne mwawukana ku ssimu nga temubwogeddeeko, muntu kwekandaga n'avaako buvi, ako si kabonero kalungi. Era njagala okutegeeza omwagalwa nti ako bw'okalaba n'okagattako bwe tuzze tutunuulira, leka kulowooza nti ebintu by'amannyo wenu. Olwo relationship eba egutandika okuzitoowerera n'okukulemerera, ate okukulemerera kwe kuva mu kutomera. My good sister, my good brother, bw'okiraba kiba kya buvunaanyizibwa omuntu ono okutuula mwogere ku nsonga eno kubanga eba eyolekedde okubatomeza oba okubatwala eyo gye mutaagala kugenda. Endagaano yammwe oba gentleman's agreement ey'omukwano gwammwe gye mwali mwakola yali yakubeerawo paka lasti. Kino ekizze kigenda okukola nga diversion of an obstacle to obstruct you, to take you off the track okutuuka ku destination gye mwali mwateekateeka. So don't take it lightly, don't take it for granted. It is a bad sign. Nga bwe nakugamba oba bwe tuyinza okwogera nti omutwe okukuluma guba gwina kye gulaga ekirala ky'oba tonnaba kutegeera ng'olwo kyetaaga obukugu. Ako kabonero si kalungi. So bwe kajja tunuza nkaliriza otunuze n'eriiso eryokusatu. Question: am I communicating? Akabonero ak'ekkumi n'akamu. No more video chats. Like it's normal. No more. Jo bwe nayogedde nagambye nti no calls for days. Kati ate wano kyawukana ne kino kyenjogerako eky'ekkumi n'ekimu. No more video chats. Mwatandika mwogera bulungi ne gaayi, mwekubira ne mugenda ku video call. Bwe mwagenda ku video call n'asiika spaghetti gwagenda okulya ekiro ng'atadde wali essimu, nga ne bw'aba oluusi anaaba ateeka wali essimu n'olaba munno ng'anaaba, nga ne bw'aba alya osalawo n'omugamba nti tugenda kulya aba gy'obeera ogenda kumira naye nga yakumirira n'ateeka wali essimu n'akugana n'okwema baby kyokka ali bweru ali Netherlands oli ntinda kagaba ne baby emmere ewoomye. So that oh my goodness njagadde kagaliki kabaddemu nga kakigero nga kwesirwaza mukwano gwe gubavuga speed wallahi nga toyiriddeeko hawoza bwane ulira akawowo ng'alinga ajuri ulira ebinyaanya nenga sibwe kiri. Why? Kubanga waliwo omukwano, ebintu bitambula muli kukaweweevu. Kakati bikyuse bannange muntu akukubira nogamba obe badde ensobi ngolaba akoze audio call nonyiga kali aka video oli questing kubanga oba oli questions oli accepting
nakulaga sweetheart, no, we can talk, please, I am concentrating nze kale banange tujja kola video call encha. Kyali kikutuuseeko ekibuuzo kiki kyaba tayagala olabe? Oba wasuze walala, oba oli mu loogi, oba osuze mu mmotoka, oba osuze ku kkubo. Akabonero si kalungi. Bye tuwogeddeko ogenda okubigattagatta biba bye biri mu bulamu bwo. Nzikiriza lwaki kati otandika okukifiiringa lwaki relationship eyo owulira nga tekyakola makulu mu bulamu bwo. Lwaki owulira tokyamwesunga, lwaki owulira tokyagala mugamba nnyo bintu byo, lwaki owulira tokyagala muyira mubiri, lwaki owulira tokyagala mwemaliramu, lwaki owulira tokyagala muwakanira, kubanga bino otandise okubirabako. No video chats again. It's hard. Ekyamaanyi kyayinza okukola ajja kulikodinga ka video selfie akuweereze naye nga gweoyagala kwogera naye mu real time. Bwe kiri mu relationship yo kati sweetheart, bwe kiri ako akabonero si kalungi. Era leka kulowooza nti bijja kukyuka. Agera kutandika okugamba mbeera bize, omanyi kakati wano wetukolera bajja kubati okundaba, I mean nti okundaba bajja kakati ku video call bajja kulaba nga ontutte nnyo ebirowoozo, kakati tukolese audio call, aleetewo ekibeera kyonna. Mubeere nga muli ku video call all of a sudden eba video positive ava akabonero si kalungi. Am I communicating to someone? Kankuwe n'ake 12. Oli mu long distance relationship. Ne guy tayogera ku biseera byammwe bya mu maaso. Ate no basiwe kyatandika. Bannange yeyogeranga ku future nga relationship yammwe yakatandika obanga wakatuuka ku kyeyo. Naye kakati obulamu bwakyuka. Gwe mubuuza kati pulaani ki naye n'akuddamu mayoyo. What's up? The sky. Bwe kyali okimanyi nti totegeera by'anaakola nkya na by'anaakola mwezi gujja. Oluusi obeera bubeezaawo n'akulaga nti muli mu long distance relationship, omuntu atuuka atya okugula emmotoka ng'okimanyi yali kyagiina najja mu bulamu bwo ng'alaga bulaze nti naguze emmotoka. N'agula plot nga owulira bulizi n'ogamba wayina twaguzeewo ka plot wano, twaguze wano ka plot. Future ogezaako okugiringiza bwoti naye nga togiraba. Yagiraba agiraba yekka, kakati ne weebuuza nti naye no ndi mu future ye. Bambi bye bisindikiriza omwana ow'obuwala naddala okutuuka okubuuza omulenzi nti naye mu bulamu bwo ndi ki, ontwala kuba ki, ki kyondewooleza. Omuwala kwe kutandika okubuuza neddala olimpasa ddi, tugenda ddi mu bazadde. Wolooza wotuukira awo omuntu oyo aba ayogera ku future. Bw'obanga otegeera future y'omulenzi lwaki oba omubuuza akuwasa ddi? Amanyi future y'omulenzi aba amanyi ddi lwali muwasa. Ne kakati olwoba tebirikirya biri awo biri matanka n'empale z'aba 7, mpanvu si mpanvu, nyimpi si nyimpi. Bwe muba mwogera ebiseera eby'omu maaso abyogerako ki? Oba olina muntu agamba omanyi nno kakati nno njagala nguleyo akapoloti, njagala omwaka ogujja nve mu kupangisa, omanyi kakati ate kugamba simanyi njagala nfune looni. Ebyo ndo ayogera bibye. Gw'owulira tolina w'oli. Gw'oyagala kutandika kwenyigamu bwenyezi mu programu ze, byebyo ebiwunzika nga bikula bisanga eyeesiba ku musajja. Ng'oli available nnyo, like ng'oli too much. Naye ebyo bireeta kyekyokuba bambi mu future ye teweerabamu. Teweerabamu kubanga togenda kwekakamu bwekasi, naye alina ogikwanjulira mu butongole akulage nti ogenda kukola kino. Bwe bakalakita ogenda kuzannya eno mu future firimu yaffe, ngamba ku lugendo lwammwe olw'omukwano. Kankuwe ne bonus esembayo nga yeye 13.
kyali oyo alina engeri gy'atandise okusesenkana mikwano gye bw'aba mulenzi asesenkana omwana ow'obuwala mwaba mikwano gye abamubeera okumpi ba neighbors naye ng'atandika okukisussa one gw'okimanyi oli mukwano gwe so ojja nogamba nowunavirawo tewaliwo kibeera after all n'oli omuwala amanyi n'okumanya nti nze girlfriend wa guy n'ebiringa ebyo kakati tojja ofuna ekikonfide ofuna ekikonfide kino naye ogenda okulira nga era bwiranga ndi wa Jessica akakawonero si kalungi bw'oba oli awo oyinza okuba nga okuuma lubugo nga lubaale bamubba dda nga Jessica taking advantage y'okuba nti oli Denmark kakati ayagala okwefunza omulenzi wo era bwe bagenda okubyogera kuba byogerako normally agamba kakati gw'oŋŋamba nti njagala aliwa era ng'akakasa nnyo nti ye ebyo bw'atabikkiririzaamu kati awo akusalako n'ebigambo nze nawulira mbu yamuvinga on mpulira alina n'omusajja bwe talina na pulaani ekoma wano kati anoonya mpapula oba bamuwadde n'obutuuze abasajja bagaba obutuuze ku bakazi bambi nga n'empapula zikyamalimataankane ekyo nakyo kigenderere tugenda okugenda mu kitundu kyaffe ekirala naye nzikiriza nti ebintu bino 13 bye tutunuulidde kakati ddamu obyetegereze kimu ku kimu obigattaganye oba obikwanaganye ne relationship y'embeera gy'erimu bw'ozuula kumpi ku 13 waliwo eyaŋŋambye ku 7 jjo gwe twayogedde n'aŋŋamba 7 byonna byoyogedde byonna gaayi wange abirina kakati bwe tugattako bino ebiri bibeera 6 ogenda okwekanga nga minzaani yeekubira bweti njagala kutegeeza nti ekyo nakyo kibadde kikulu okubitegeera tulyongerezaako ku birala kubanga long distance relationship nja kubanga njogerako entakera nga njiddiŋŋana olw'ensonga abamu ku mikwano gyange mu famire eno ate eyo ye relationship ekika kya relationship oba ekika ky'omukwano kye mulimu twogera ku long distance relationship njagala tugende ku story eno erina eddakiika 14 teyawukana na long distance relationship kubanga kumpi kintu kyennyini kye twogerako nga bwe wawulidde jjo gye twabaddemu kumpi n'eno ejjirayo ddala tuli mu long distance relationship lwaki njogerera naye bw'obanga mukwano gwo wamufunira ku social media oba oteekateeka kumufunira ku social media waliwo ekigambo kye nayagala okugamba nnyo ntera okigamba abaana ab'obuwala 1-on-1 nga tuli mu inbox kati nfunye omukisa ogwegera oba nga ngenda kyogerako mu lwatu naye ogenda kukiwulira oluvannyuma lwa story ya sister katumwanirize. Mr. Sozi gyebaleko mukwano webali empeerezaayo webali byonna byetutuusaako tusiima webale tuzibula maaso kaakati amanya gange sigenda googera okusaba onzikirize nga sirekera nze nava e Uganda ne boyfriend wange twaviirayo mu kiseera kyekimu naye sawa zino sikyali naye twayawukana mwami oyo yalina amateeka mangi agambye twawukana naye nga bw'obeera ku ssimu akugamba tobeera ku ssimu oyogera ne baani nga bw'obimanyi natandika okunnimbalimba embeera z'obulamu ze kale we namusinkanira namusinkana nga ngamba nti talina mukyala ngenda okizoola ng'alina omukyala nensirika omukyala yali ebiseera ebyo naye ng'ali ku kyeyo naye nga ngamba tetukyakolagana twayawukana lumu nga nsinkana ebifaananyi mu ssimu ye nga tukyali e Uganda nemubuuza ye wangamba nti omukyala temukyakolagana koye nti ye nemubuuza te bifaananyi byaki namba yabimpeereza buweereza naye nga saali musabye nensirika nenkima amazzi nagamba naye ekyo tokitwala nga kikulu twayawukana nensirika kakati munaye nga tujja tubeera eno ng'omwami bwe mbeera ku ssimu nti okolako ki ku ssimu essaawa zino ez'ekiro saagala kulaba ku ssimu essaawa zino ssaawa 4 nno
ate okimanyi obulamu bwekyeyo omuntu olina kubeera ku ssimu. Simu ye muganda wo, simu ye mukwano gwo, simu ye buli kimu kyo, yekumalako stress. Naye ng'omwami wajja ku ssimu oba bw'akuba essimu n'otagikwata, lutalo. Neŋŋamba omuntu ono kiki? Lwaki yeeyisa bw'ati? Ate nga yandibadde ategeera nti ssaawa eno tewali gwe nsobola kusisinkana, tewali gwe nsobola kwogera naye okuggyako ye. Naye nga ye bw'akulaba ku ssimu alowooza oli mu kwogera n'abasajja, oba kyonna kyonna kye yali alowooza. Kale ne ntuuka ekisaawa ne mpulira nga neetamiddwa. Embeera eyo yampaliriza okukola ki? Okumwesalako. Ne mugamba naye munnange omanyi kankwesonyiwe. Bwentyo mu by'okusaaga ne mugamba kankwesonyiwe, embeera zo zikoze eki? Zintamye. Nakitwala ng'ekyokusaaga. Nendekeraawo okwogera naye nga bw'akuba essimu. Mugamba ndeka, onteeka ku pressure. Abantu benkoleramu banteeka ku pressure. Naawe yandibadde ampummuza ebirowoozo, naawe ojja gye ndi n'oteeka ku pressure. Ne mugamba kati ekigenda okusinga okumpa emirembe. Kankwesonyiwe, manye nti siri mukwano. Oyo ne mwesalako bwe ntyo. Sitole empanvu naye eyoyo kansaba ekomaawo. Kaakati munnange, ekiseera kyatuuka nga bw'omanyi nti omuntu obeerawo ng'omisinga okwagalwa, nga bw'omanyi nti ofuna abakukwana ku kitimba. Nabeerawo kyaleka emyezi gyawera 6 nga sirina muntu gwe njagala, gwe ŋŋamba nti ono gwe njagala, nga nakoowa stress za laavu, oba okitegeera mukwano. Kaakati waliwo ne ŋŋamba waliwo omuntu eyali aneesibiriddeko ennyo. Ne ŋŋamba ye lwaki sitandika okwogera n'ono. Ne nzikiriza ebbanga lye yali amaze nga njogereza. Ne ŋŋamba owaayi, kasita sirina gwe njogera naye, kankole ki? Kantandika okwogera n'ono omwami. Bannange Mr. Sozo omwami oli ayogera bulungi. Ne bw'oba ggwe nga gw'oyogedde naye musajja munno ogamba wabula bannange omwami ono ayogera. Mr. Sozo omwami alina eddoboozi. Omwami bw'omulaba bw'ati mulungi era naye yeemanyi nti mulungi. Bwe nayogera naye omulundi ogwasooka nawulira nga ngwiriddewo mu mukwano, oba okitegeera. Naye twabeerawo, twamala ndowooza ebbanga lya myezi 2 nga bw'obimanyi, twesuubiza. Ye ali Dubai. Kati guno omwaka gwe mwaka gwa 4, addayo mu gwa 10 waddayo. Ate nange guno omwaka gwange gwa 2 naatera okuddayo. Kaakati munnange ne twesuubiza. Nangamba kirungi nkusisinkanye, ebbanga ate tuli kwasaganya, tukolagane tubeere bumu, tutuuke okudda e Uganda twewase, kuba nange noonya mukyala wakuwasa. Nengamba si kibi, nange era siina. Ne munnyonnyola, nannyonnyola buli kimu ekimukwatako, nange ne munnyonnyola sitatasi yange, naye nambuulira eyiye. Yazaalako nange nazaalako, kale buli omu nabeeraawo. Namuganze saagala bintu bya kunnimba, mbuulira ekituufu. Nambuulira buli kimu. Nengamba ekyamazima nfunye omusajja gwe ngenda okubeera naye. Naye nga buli kaseera wajja ewange ngamba mu butuufu nkwagala, ngenda kukola ki? Ngenda kubeera naawe, kkiriza. Ne mugamba sirina buzibu. Nga tupulaaninga bingi nnyo Mr. Sozo. Nga bw'omanyi nti omuntu obeera omwagala. Ate engeri abaana abali ku kyeyo bannange, engeri gy'obeera nti oba tulwawo kubanga tumiitinga abantu be twagala, laavu oba tubeera na nnyingi simanyi na kumanya. Nga munnange ndaba tuli baawamu, tukwatagana, buli kimu kiri okke. Nga munnange ngamba omanyi mukwano, ade njagala ndabe ku bifaananyi byo. Nga mugamba bifaananyi by'oyagala.
ngamba ye njagala kulako bifaananyi namugamba ensooke nga mukwata bifaananyi nga mbimuweereza nga mmanyi ebyo byabadde ategeeza ng'asanyuka ngamba bannange olabika bulungi nga bumanyi nti omuntu akuwaana akwagala nga munnange naye ampeereza bibi nga mugamba bannange nawe olabika bulungi nalonda nga bumanyi omuntu ng'omuwaana kaakati munnange luba luli awo nga ngamba omanyi sitaati wadde njagala onaba ogenda okunaaba nkuwerekereko nga ndaba kiri oke tulibaawamu ate munnange omwami gwe ngenda okufumbirwa nga munnange nkwata ssimu ngiteeka mu silent nkola video call naaba nga munnange maliriza okunaaba ng'abeera musanyufu nnyo bannange oli mulungi biki ogwo mulundi ogwasukka nga musanyufu eyo video call nagikola kiro nga musanyufu nnyo ng'era wayitawo ebbanga ng'addamu nga ngamba hani nkubuulire nisinga okukulabako njagala oddemu nkolere video call endala nga sikiinaamu buzibu kati ndaba ndi used ku kyo nga munaye ngenda misana ngenda okunaaba kola bulungi video call nga bwomanyi omuntu you feel free ku muntu gw'oyagala oba okitegeera nga nkola buli kimu kyayagala kati munnange ogwasembayo ku guno ogwokubiri nga ntandika okumuweereza message oluusi muweereza message akiddamu nga bwayagadde eyakeera nga nankubira essimu ku makya ng'essimu takyakuba kati ate nga yakeera okuzuukuka ng'agenda ku mulimu nengamba oba kiki oba yakooye natandika kumpaziremu excuse awo ate munnange nakedde nnyo essimu nagitadde mu silent ate kale ng'ate yaŋŋamba ye bw'atuuka ku mulimu omulimu gwakola sigenda gwogera bw'atuuka ku mulimu omulimu ngatabeera busy which means aba asobola okunkubira ku makya oba waazuukukudde netwogera n'alyoka n'agenda obeera bwatu bwe yalinga atuuka ku mulimu nga nkubira nga nze okusa nti munnange ez'okuka osaale oba okitegeera kati n'atandika okyusa embeera kati nga nze nina omukubira mubuuze hani oli bulungi kale ng'omuntu embeera zitandise okukyuka yali ankubira ku breakfast olidde ku lunch oli bulungi nga bw'obimanyi omuntu ng'afaayo embeera zatandika okukyuka ku mulundi ogwokubiri kaakati naddamu naŋŋamba naye hani nkubuli mpulira neesinga okukola ki okulabako neera nemugamba it's okay naye nensooka nemubuuza lwaki bwe nkukubira essimu zange ennaku zino olwawo zikwata naŋŋamba essimu oluusi ebeera mu silent essimu oluusi mba siriiko oluusi kale muli nentandika okubeera nga nfunamu okutya era ng'omuntu kaakati nga ŋŋamba nesinga okukulabako nga munnange nga nferinga okkijaali ng'era nziramu nga nkola video call video call eyo yeyasembayo simanyi mwami kyeyandabako sozimu mpaka n'essaawa za kaakati nkyebuuza omwami namubuuza yambulya bulungi nnyo njagala kulaba kino nkolera bwoti bw'oba ogenza okunaaba okole bwoti ne bwoti nze nga in love oba okimanyi buli kimu kyeyaŋŋamba okukola nakikola buli kimu naye sozi mikwano abawala oba laavu yetuziba amaaso oba kiki naye tulina ennaku n'abantu abatukwanira ku social media sozi omwami yeyo vidiyo eyasembayo gwe mulundi ogwasembayo okwogera naye okuva ne kati
okuva ne ku olwo neebuuza era kinnuma neebuuza omwami yandabako ki? Olwava ku video call ne ŋŋenda mu kisenge ne nnyambala. Namukubira essimu n'atagikwata. Ne mmuweereza message n'ataziddamu. Nga nno mubuuza munnange byonna byewansabye nabikoledde. Ndowooza kati osanyuse, omwami teyanziramu sozi kino kyampa ekyokuyiga. Okuva ne ku olwo oli ne bw'ajja mu inbox yange ne bw'ayogeza oba kirimi ki oba kirimi ki, mpulira laavu ya social media yantama. Bangi nnyo abakyankwana naye ninamu akatengo. Mpulira obulamu tebwasigala kyekimu. Gaali mulungi, ayogera bulungi nga bw'owulira era nga yakusuubiza buli kimu, ogamba nze mmaze. Sozi abaana ab'obuwala twegendereza abantu abatwambulira ku masimu, ekyo kye nnyinza okukozesa. Oba baba baagala tulabako ki oba ki mu butuufu simanyi, naye mpaka essaawa ya leero nkyebuuza omwami yandabako ki? Ko ntunuulira bwe nti sinze omuntu omubi nti oba ki, naye neebuuza kintu kiri kikyannumya omutwe, kikyannumya omutima. Kuva we namukubira essimu n'atakwata, ne muweereza message zange n'ataddamu, nange nakola ki? Namwesonyiwa. Naye bannange nze sinoonya magezi, naye mbasaba embuzi yange muggyemu ekyokuyiga. Tulekerawo okweyambulira ku masimu, twegendereza abantu betugwa mu laavu nabo. Ekyamazima mwebale nnyo Sozi family, mbagaliza birungi byereere. N'embuzi yange muggyemu ekyokuyiga ba mikwano, mbeere bulungi. Sozi weebale tuweereza, weebale tuzibula maaso. Sister, osobeddwa. Gaayi bw'oli mu kwebuuza, Gaayi bwe yalaba sompyo wange yali amusuubira kubeera ki? Kati ebyo ebibuuzo ebikutawaanya. Oba kakati wayayana n'okuddamu okufuna endabirwamu, weetunuulire olabe wano waliwo enkovu amabala ge tuba nago twagayitanga mbu muganda wange mbu ababeera baganda bo. Kakati oyagala kudda mu ndabirwamu weerabe katundu ku katundu ogambe Gaayi wawe yandabako waatanjagala. Bibyo by'olimu. But I want to tell you, sweetheart, weebale kujja kusharinga story yo naffe. Now have peace. Do you know why? Mbuuza lwaki. Don't be guilty of what you did. Don't regret of what you did. One, you were not forced, but you did it out of love. Bwe twagala tusobola okukola buli kimu. You people nze nkola ebintu ne Becky akola ebintu. Ne lwaki lwakwagala. Actually oba musiru nnyo. Era njalo kiddamu. Obeera mulenzi musiru muwumba tuutu. Obeera kifongoloosi kya mulenzi. Omuwala okukwesiga ne nudes ze n'ogenda omwabya ku social media. Oba era nze kambabulire sifokasinga ku muntu ono ebifaananyi bye beexposinze. Nfokasinga kuyabifulumya. Obeera musirusiru addira obwesige munno bwe yakuteekamu n'olyoka obuyiwako ettaka bw'oti. Sister wamma, munnange bye wakola bikola mu mukwano. Era kkiriza nti omulenzi oyo si yagenda okukakasa nti oli mulungi. Gwe kennyini gw'oteekeddwa okukkiriza kubanga oyajja kugamba nti olina ennyindo nsongovu nenge ennyindo yo yasitamanga kaliya y'eggaali. Okwo si kulimba. Lwaki oyagala obulungi bwo obutegeere kuva mu muntu mulala ate awo nawe tulina okukula okuvaawo. Kyonna kye yakulabako ky'ataayagala, that is none of your business. Those are his issues. So yesortinge.
ekyokuba nga teyaddamu kukukontaktinga sweetheart gwe yalaba bulabe sompyo abalala bamala namutaganjula namugenda mu kono mu ddyo mu west mu east mu north wona n'amala ne badropinga bati don't regret. Actually, it would have been worse. Wawona nti n'omuntu tonabana kumusisinkana maaso ku maaso kakati tuyigewo obuyizi lesoni nti omulenzi taddamu okuteeka ku olwo lusiddiiku na peregesi wa kugamba nti ndaga ku bifaananyi byo. No, abalenzi abamu basirusiru ng'akukubirako kasabbuuni akutunulira kuli n'agenda ye era kati ayinza obanga yitula ng'agamba yakumala dda wabulako okufuna lubuto kubanga n'okwambala teyayambala bati mu birowoozo bye. So abalala mutandikirawo bambi sisita kimuluma mmanyi nawe kiyinza okuluma waliwo engeri omuntu gy'ava mu bulamu bwo. Ndabyeko abantu abamu abasisinkana omunangamba kale wadde wankyawa nsaba mbuulire ekyankyaya nneme kuddamu kukola nsobi ezo mu relationship eddako. No sense. Kati nga senkagale ng'ayimira oli ng'agamba bw'ofuna omusajja omulala ebimu ku by'otateekeddwa kuddamu kukola bwe butamuwa kyankya bwe butamwambalira mini ojja genda wamusisinkana omulala nga ebyasse relationship yo noono ng'ate byebisinga okukola amakulu mu relationship n'omuntu omulala gw'oba ofunye. Am I communicating? Njagala okukiddamu oyo omulenzi gw'olumwa lwaki tomukoledde lwaki akulabyeko bulabi n'agenda ebimuganye oba ebibaawudde biyinza okuba nga bye bijja okukola amakulu okubeezaawo relationship gy'onoddako okufuna. Kakati tewe stressinga. Ndowooza ntegerekese. Njagala munzikirize nkwate Isaac Abukolokolo munnange sister gwe wasabye tumuteeke mu Love Lab ogwe nagwo ngukole. Hello. Yes. Yes, Isaac, good afternoon. Good afternoon. How are you? I am okay. How are you? How is your day? One? How is your day, brother? I'm okay. How are you? I'm okay. Who is that one? You're talking to Moses. Obulamu bulungi? Lwakuba wooli noise nnyingi. Ndogamba kitatu. Awali beto oba? Kaakati nyina akamesagi waliwo omuntu oba omwana obuwala yansabye okukukubirako n'aŋŋamba nderivalinga akamesagi ke gy'oli. Are you ready for the message? Egamba ki? Wangi? Egamba ki message? Lean on me, I'll never ever let you down. Count on me, bali never bali get dance viva wo. Lean on me, I'll never ever let you down. Count on me, bali never bali get dance viva wo. Yes, Isaac. Yes. Oli clear, eh? Ndi clear. Omwana agamba mwesige kyonna kye kiri. Ani. Isaac oyina bangi? Eh? Sajja ali mu dduuka ali. Wama yogera nange. Mbale manyi tukyakola ku sente sooka omala oguza oyo bw'aba talwawo. Amaze. Okay, ogambye nti ani oyo n'enkubuuza nti olina bangi? Ate bangi waki? Anti wotukira okubuuza nti ani oyo obanga atali sure omuntu wa manyi surprise banyingi. Omuntu mukwano gwasobola okuwa akayimba basobola okwaga. Isaac. Kisinziira mukwano gwoki? Isaac. Yes. Tugamba nti bw'aba mukwano gwo nga yakuweereza olwo aba akisussizza naye ono si mukwano gwo.
soogera ku mukwano gwo, soogera ku relative wo, njogera ku muntu ow'omutima ddala. Sibitegedde bulungi wamma. Lwaki tobitegera? Omwana ow'obuwala onaagamba mumpambuzeeko. sooka owulirize nti omwana ow'obuwala onaagamba nti liggayo eryo li Isaac oliraba linjagala ate nange ndyagala, naye obuzibu obuliwo bakyali abo boolaba ayinza okuba ng'akugamba byakugamba n'agenda n'abigamba Jessica, n'agenda n'abigamba Grace. Kati n'obeera awo nga toli kiriya ku gwagamba, omutima ng'alinga akugabanyizaamu ebitundu 10. Kati ng'omwalo n'agamba nti Isaac oyo omulaba bw'aba ng'ayina bidi oba sitamina esobola okubeera omusajja ekimala n'ayogera erinnya ly'omuwala gwagamba gwayagala, olwo nja kumanya nti wamma ddala Isaac ali kiriya. Isaac sajja ali mu dduuka ono. Anti ngambye nti omuwala ng'agamba nti Isaac oyo omulaba bw'abanga ddala asobola okwogera erinnya lyange then kabonero akalaga nti byaŋŋamba si siyaasa. Anti agamba bw'obanga osobola okubeera omuvumu okwogera erinnya kitegeeza nti by'omugamba obitegeeza era omwagala. Kikyoyita okukema wano. Isaac manya ebintu biba bingi. Kyengezaako okutegeeza kiri kimu. Okwagala okwanga tebakukema. Tebakukema. So omuntu gwenjagala mba mwagala. Isaac gw'oyagala lwaki aba akukema? Kino kiri very clear. Isaac kino kiri very clear. Omuwala agamba Isaac bw'abanga ddala tannimba kitegeeza omuntu gw'ayagala aba amumanyi ate ng'ali proud of that woman or girl asobola okumwogera. So what is so hard kwogera omuntu gw'oyagala? Kw'oyita okukema, which is okay. Mungambire wanga nze mumanyi Isaac ate n'ogw'osuubira Isaac aizo naye akimanyi nti omumanyi naye bw'obanga teweesika ng'oli kiriya kitegeeza okumwogera is very simple. Ye kyayagala okuwulira agamba nti omuntu gwenjiirawo omubiri ali worth okuyirawo omubiri oba kawaani. So the confirmation is if you're able to mention her name, then agamba okay, then mu mutima gwe ninamu space. Actually ne bwombulyako erinnya limu abawala bazibu si bazibu kubanga kati abamu babuuse bamanyi kye baagala. Kituufu kituufu nnyo baba batuufu naye kasitambulidde. Isaac aizo wangi bakomora kuli senior Isaac wangi kyogamba oganye okwogera erinnya ly'omuwala gw'oyagala. Sijja mwogera. Tojja kumwogera? Okimanyi nti okakasa nti sijja mwogera kamukubire nakati saawa eno. Isaac tukole ekintu kimu bwe kiti ku namba ye y'essimu ku namba y'omuwala ey'essimu mbulire numbers 2 ezisembayo. Buladi otandise obuuza omuliro. Sinza kubuuza muliro nno kubanga Buladi beera gentleman. Sikiwuliranga nako so kukiwulira ku Buladi njagala obeere gentleman. Omuwala watuukidde okunkubira nkukubire kitegeeza alina kyagala okutuukako. Awo sooka ombuulira amannya gange 2. Isaac mbuulira amannya gange 2. Ninsiima. Gwe Buladi Buladi Isaac mwana tuve mu kawaani. Omuwala ayagala okukakasa. Ate njala nkubira kika kino kankikubulire ng'omusajja.
olumu obuntu buno tuyinza okubunyoma nga tolina kifaananyi tolina gwolowooza oyinza okubeera nga gamba ani ayinza okukola ebyo naye omuwala ayinza okusinziira wano n'akola decision n'ogamba nti kale ate ekintu nakitutte nga kiri simple naye ng'omuwala ali serious oluusi n'oluusi ng'omuwala ate gw'obadde olinamu essuubi kati gwe kino oyinza okiyita simple naye ng'omuwala ye ali serious and that is how we lose people. ate ayinza okuba serious okusinga nze anti bibeera tuwe tekibeera kyomu. Isaac, yes nsigaziza eddakiika emu Brad. Sijja kugamba sijja kulimba. Togenda kwogera linnya lya muwala, ogenda mu kakaso kati kankubulire byoyolekedde. Togenda kukakasa muwala ono nti omwagala yekka ate nga bulijjo kyemunenengana nakyo. Kuba bino byonna wuliriza nti bino byonna bw'abiwuliriza. Tolina bw'ogenda kumugamba nga bulijjo muleppuka nti waliwo obuwala obulala bw'obaatisa nga tosobola na kwogera linnya lya muwala. Atewali ate ekyo kiwaani sirepuka nga nako naye ate nga tuwakana ku bya muwala nti njagala nno njagala oli sikisuubira. Isaac, nze gwe njagala ali omu era akimanyi sina mulala naye tosobola kumwogera ate ng'ali omu ate ng'akimanyi. Sijja kumwogerera wano oba ndi ku radio sijja kumwogera. Kati agenda kakasa atya nti oyogera ku ye? Akimanyi bwe mba mwagala naye akimanyi. Isaac, tukole bwe tuti. Njagala nsigale ku layini anti gw'ogambye ogenda mukubira ate ye alina kyayagala okukakasa. Njagala nsigaleko ku layini kati omukubire. Mukubire nga kwendi. No, nze njagala ye akakase kubanga ebyo byonna twaze tubisuubira nti ogenda kuteekawo palapase ate ngenda mukubira n'ebiringa ebyo y'omuwala agamba kiggwa kati. Kati mukubire kati nga kwendi. Mukubire. Brad onvuze speed naye kaninde. Aizo. Yes. Ninze. Oli. Nterere mu line ye. Wacha Diego. Ayinza wanga ali mukubira. Habula baba muyaye. Omugaye muyaye. Gaye muyaye. Tioyo muyaye, dadan dadan dan 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 dan. Dala muyaye, da 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 da. Oyo muyaye. The subscriber you have called does not. Ogunoms no muyaye mbaye nagamba mbu ogunomusuma. Let me call the last time. Ogunomuyaye. Chali no muyaye.
atava ku mulungi. Isaac omuwulidde mbabuulire mpozi nkijjukire ndeme kijjukira nkya. Isaac oyo gwe mulaba singa mbabuulira omuwala gw'atayagala kwogera weewuunya ensi. Naga amalala gw'owulira gayogera ayimiriddewo ku muwala okuva ku A paka ku Z. Njagala okukiddamu ako kakyali ke muwulidde okuva ku A paka ku Z kayimiriddewo ku muwala. N'eyo bizinesi gy'owulira agyogeramu ayimiriddewo ku muwala. Almost ebitundu 10 ku 10 ayimiriddewo ku muwala. Naye alaga nga bw'atasobola kumwogera. Nandibadde nkola waliwo gayi ku TikTok annyumira alina engeri gy'abega emimwa. Nakutunde n'endebeza n'emimwa nesisobola. Isaac, Katonda waffe omulungi, tukwebaza kubanga na bino tubiwulidde. Tutunuulidde ebintu 13 byoteekeddwa okutunuulira nga ddala ng'omwana w'obuwala oba omwana w'obulenzi ali mu long distance relationship. Tukwebaza kubanga tubiwulidde. Kitaffe omulungi, saasira omuwala amenyeddwa omutima olw'omukwano gw'ewala. Gumenya n'obeera mu muzira, n'obeera mu musana, ebbugumu ne lifuuka ebbugumu, naye ng'oyagala obeeko ettoffaali ly'ogatta ku kukulaakulana kw'amaka, naye nga gw'oli mu kuleppuka naye ali mu birala. Saasira mwannyinaze, saasira brother oyo akosebwa olw'embeera eyo. Saasira sister waffe eyejjusa alumwa nga yeebuuza ddala omusajja yamulabako ki, omulage nti wa muwendo kubanga yatondebwa mu kifaananyi ekyo. Tukume okutuusa olunaku olw'enkya. Emirembe gyo kagibeere ku ffe leero ne bulijjo. Butusabye wamu n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. And we all say amen. Lindako. Enkya si Friday. Okimanyi nti eri ekika ky'abawala nga bweba glass, nga glass no zibayita disposable. Tukwata juice ne tumunywera mu glass eri disposable, ne tukwata juice ne tumunywera mu glass zino ezaatika. Ekibuuzo, bw'obanga obadde mwana wa buwala ng'omulenzi yagenda okukozesa glass zino ebbiri, wandyagadde kubeera glass eri disposable oba glass eno eyatika? Ekibuuzo ekirala, waliwo okwagala n'okubeera. Bw'oba olowooza oli glass eri disposable oba oli glass eyatika, awe tugenda okubeera olunaku olw'enkya. Kankwagaliza obulamu obulungi.